Ebikumi n'ebikumi y'abayisiraamu bakedde kweyiwa ku muzikiti ekibuli okusala Eid al-Adha. Era nga eno jjajja w'obusiraamu Kasimu Nakibinge gy'asinzidde n'asaba abasiraamu okubeera bagumiikiriza naddala mu kiseera eky'okulonda. Akalulu kajje tukabeeremu era tukayitemu mirembe. Ekyo nga bwe tusaba abavubuka n'abantu bonna okutwalira awamu, njagala okusaba bannaffe abalina obuvunaanyizibwa okutukuuma n'ebyaffe, ab'amagye oba bamukwatamundu, poliisi na buli kitongole kyonna, nti nga bwe tusabye abantu okukuuma empisa, nammwe mukuume amateeka, mukuume empisa, muleme kutulugunya bannayuganda, muleme bakuba, muleme kuteekawo mbeera ya bunkenke erimu okutiisatiisa. Okulonda kya bulijjo, tewali nsonga lwaki kiteeka bannayuganda ku bunkeeke. Nakibinge agambye nti bannayuganda bonna kyekiseera okukakasa nti balina byonna ebibeetaagisa okwetaba mu kalulu, kyokka n'agamba nti n'abano abeesimbyewo bagumire bakkirize ebinaaba bivudde mu kulonda. Tujja kuba tugenda mu kulonda. Kati essaawa eriko ya bano bannaffe ebyobufuzi okubanga beeteekateeka okugenda mu lwokaano olw'ebyobufuzi. Tusaba kukunga bannaffe bannayuganda mwenna ti ebyobufuzi nga bizze mu byenyigiremu ku mitendera gyonna, era mulabe nga buli omu empapula ze ntereevu, era ng'omwaka ogunaatuukira ogwa 2026 ng'ebikwogerako binaaba nga bikyali bya mulembe, musobole okuba nga mukuba era mwenyigira mu kalulu. Ono era alabudde abavubuka okubeera abeegendereza mu kiseera ekyakalulu nti kubanga kiba kyakanaayo kyani. Era nga tubasaba naddala abavubuka temukuume emirembe, mukuume empisa, temwenyigira mu bikolwa byonna biyinza kuleeta butabanguko, wabula muwagire gwe mwagala era ensi yaffe etambule mu mirembe nga tewali kizibu kyonna. Okulonda kujja ne kugenda, tewali okulonda lwaki kufuuka ensonga ereetera abantu abamu okufuna obuvune, okukubwa emiggo, okusibwa oba n'okufiirwa obulamu. Ono era asaasidde abayisiraamu abataagenda ku lugendo olutukuvu olw'e Mecca ne Madiina, naye n'abawagaabuwa nti buli musiraamu aba ayagala okulabaga ebiwandiiko abikoleko ng'obudde bukyali. Uganda yatwala abantu bangi, ndowooza basoba mu 1,000, naye waliwo 200 tebyasobola kugenda nga wadde nniya baali bazireese ez'okugenda okukola hijja, ng'era ensonga eyabalemesa ti visa tezasobola kukomawo mu budde. Tusaasira nnyo bannaffe abo era nga tusaba Allah abasaasire omwaka ogujja babe nga batuukiriza empagi eyo ey'okutaano. Naye mu kyo nkyogera lwakuba kirimu ekyokuyiga ti ensi ekyuse. Kino nkigamba bonna abalina enniya ey'okugenda e Makka n'abo bannaffe abatera okusasulira abantu abagenda e Makka, ti kati embeera ekyuse. Bw'oba onoogenda, bw'oba olina gw'onoosasulira nga Ramanzaani tennaggwako olaba nga ssente zonna ozimazeeyo. Bwe zinaaba nga teziweddeeyo n'obanga wa mukisa okusobola okugenda. Nakibinge era ayogeddeko ne ku nsonga ya Pulezidenti Museveni okwetonda, n'agamba eri kya kisajja kikulu, kyokka n'asaba kibeeko ebikolwa. Njagala nnyo okumusiima nti kyabadde kya busajja bukulu okumanya nti waliwo ensobi ezikoleddwa era ensobi zikolebwa bantu. Kale ekyo munnaffe tumusiimye nnyo olw'okuba nti yasobodde okwekuba mu kifuba n'amanya nti waliwo ebitagenze bulungi. Naye mu mwoyo ogwo gwennyini gwe yakoze ogw'okwetonda, tumusaba abe nga agezaako nnyo okutereeza ebyo bye yalaba ti ddala yabisobya, abe nga abitereeza eggwanga lyaffe lisobole okweyongera okutambula mu maaso. Tusuubira nti mu mwoyo ogwo mwennyini ajja kugezaako okutegeeragana n'abo abamuvuganya, ateekewo enteeseganya ez'omuggundu ezannamaddala. Bannabyabufuzi bangi naddala abo abeeteekateeka okwesimbawo nabo Eid ekibuli bagyetabyemu. Nga ndi kubba
bagiyita balooya nga tuwolereza mukadde waffe Dr. Kizza Besigye bwe baleese obujulizi bateekebwa okutwalibwa mu High Court ne bagamba emisango gyonna yagizza ng'ali Geneva, ng'ali Switzerland, ng'ali Greece ne Nairobi. Naye be yagizza nabo era we baali e Geneva mwe muli Ibrahim Ssemujjuŋŋanda ne Lukwago Erias. Tuvuddeyo ng'abaana abawala okuyimirira okwogeranga ensonga eziruma ku bantu era nga tusaba bakama baffe ababeera batudde abatulaba ku lw'eggwanga Uganda mutusitule era mutuwulirize ate era mutuwabulenga sobole okulaba ng'eggwanga Uganda